nyongera nange okukubiriza ebitongole by'ebyokwerinda nti bikakkanye obusungu ebirina ku bannansi kubanga eggwanga lino lyaffe ffenna ennaku eziyise nga 3 emabega ebitongole by'ebyokwerinda byajjawo ne bikola akavuyo ekibuli ne bikwata omukulembeze w'abavubuka ba zooni gye bayita Kimbugwe zooni era ensonga eyo nalabye nga Honorable Kyagulanyi agireeta ku fulo ya paalamenti okakana nga bamukutte mu mbeera etakola kino eteekawo resistance ey'amaanyi tuwaga temujja mumutwala eyo gye tutamanyi tusooke ku poliisi y'e Kabalagala kala at least we tumanyi era bwe twe twabasinzizza amaanyi bamutwala e Kabalagala te Kabalagala embeera bwe yayitiridde ne bagamba nti akatumute nga bwe tunoonyereza ku nsonga ezo zibadde zikola ki zimwogerwako so njagala kusaba n'ab'ebitundu ebirala nga Honorable Kyagulanyi bwe yeegasse ku Dr. Besigye bonna ne bagamba nti kati twerwaneko kuba kati bonna bakkiririza mu article 3 ewa bannansi obuyinza okwerwanako kati ffenna twerwaneko nga tetweyawudde ng'ekikwata ku NUP kikwata ku DP kikwata ku FDC tusobole okweggyako obwannakyemalira eyo nze bwentambula nti nze nsinga kutegeera mulimu gwe tulimala okuggyako mu M7 tuliddayo mu DP zaffe aba NUP balisigala eyo n'aba FDC balikola ki balisigala eyo naye kati nze nnwana kulanga tweggyako obusebe mu bbwa mpozi njagala